The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lw'eggwanga lyaffe ku lw'amagye n'abantu baffe ab'enjawulo. Twongera obbajjukiza nti omukulembeze waffe yalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi alabika nga ebibye bitangadde era ng'obusobozi bwe okwagala kwe kwabadde alina eri eggwanga tulabika nga tutambulira ddala. Era tulabika nga tulinnye mu mbeera ey'obuwanguzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwe twogera kati nga bannamagye abasinga bagamba ono we waffe gwe tulina okuteekawo okulaba nga Uganda yaffe eno ennulwa. Era bw'atyo omwami Tebukabulwa ali mu kutuula obufoofofo okulaba nga buli kimu kigezaako okutabira mu mbeera n'ate bannayuganda abakkiriza, bannayuganda abaagala Uganda, bannayuganda abaagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bamaze okuba nga ate bakikolera ddala nga bwe kirina okukola. Naye nga baganda baffe abali mu magye tubeeyanzizza nnyo, mwebale kwagala, mwebale kubeerawo, mwebale kukola, mwebale kutulaga nti amaanyi gakyaliwo ate era gali muffe. Tulina okukiriza nti okwagala kwammwe kwe mutulaze n'obuwanguzi bwabwe bwe mututaddeko tubasuubiza nti tetugenda balekerera, tugenda kutambula nammwe. Uganda yaffe ejja kununulwa era buli kimu kijja kubeera ddala ekyenjawulo. Kati mwami Tebukabulwa asatira kadde kagenda najja n'akuba essimu n'ayogera information nti Museveni yasaddaaka omukazi eyali amukozeeko emikolo n'amala n'amuvuunika. Njagala abaaliko wano mwogere ebigambo bisatu bibiri byokka bye njagala. Naliko nze nakola video eyo mpozi ne comrade asimu yaddamu n'afuna information related ku eno. Mwaliko bulungi nnyo. Kati Museveni wano akuzanya reverse psychology nti kyayogera kyali kyobote. Baba nabaaliko baali bulungi nnyo, baba boogera bulungi nnyo. Kati ekyo Museveni kyakola akuzanya reverse psychology n'akolozesa nti yeye mutuukirivu yayogera bituufu. Ye kennyini omusawo yamukolako ebunyolo yamala n'amusaddaaka n'amuvuunika. Bulijjo tubagamba Museveni okuvuunika Uganda, okuvuunika Abaganda nga mwebuuza ekintu kino akikola atya. Kati ndoza mufunye information entuufu wano yabadde abuzaabuza abantu. Yosere bwe wajja mu Buganda, Abaganda baakwata empewo zaabwe ne bazikuwa ne bazikusigamu. Nyongera okujjukiza nti obwakabaka bwa Buganda bwali buganye nga Bulangira Nambajja baganye. Wasenda omumbejja ntale ya Bwera eyakuyingiza mu mbuga emu ku za Buganda ne bakolako emikolo de disguise n'omala n'owamba ntale ya Bwera omumbejja n'omuleepinga n'omukolako ebikolo eby'ensonyi. Mukazi wattu obufumbo ne bufa n'amala omukyala omumbejja ne yeetuga kubanga wali yagala kubisa ejjinja limu ebinyonyi bibiri. Abaali wano nga mpa information y'omumbejja ntale ya Bwera muwanike emikono. Video eringa etandise anti yagambye ye wano mu Buganda Setaani. Abaaliko ku program y'oli Bulange Mmengo mujjukira nga mbabuulira story y'omugenzi omumbejja ntale ya Bwera nga Museveni baganya omuyingiza mu bintu bya Buganda. Yamusenda omuwala n'amuyingiza mu bintu bya Buganda n'amuli mukolako emikolo. Ye kennyini kuno kwoli Museveni wasenda omuwala n'omala n'omukwata n'omuleepinga. Omuwala kyamusukkako n'awulira nga asonyiwadde nga tasobola kudda wa bbaawe. Omwana amala ne yeetuga ne yetta ntale ya Bwera mumbejja. Museveni gwagamba nti Abaganda balogo. Akabira akali ku mpanga ke mwakoleramu emikolo egy'okusiba n'okuwa emikisa okufuga eggwanga nga n'ennadduli yalimu n'Abaganda abalala. Wali oli mu Kereziya y'e Namirembe y'e Roma. Kabira akali ku mpanga kuwe Masaka. Wali ogenza kumalirayo balongo ba nnyoko oba kitaawo. Tuvudde waawo. Ku lusozi Walusi gy'osiiba ku makya n'olw'eggulu waliyo Kereziya, waliyo muzikiti, waliyo ki. Osiiba ku lusozi Walusi. Ew'omukyala Nakayima gy'ogenda e Mubende waliyo muzikiti, waliyo Kereziya, waliyo kiki. Essaawa zino we twogerera
amasiro g'Abassekabaka Kasubi wagawamba under the influence of Mayiga. Bw'oba tosobodde genda Walusi, bw'oba togenze wa Nakayima nambasawo ba Tanzania oba Nigeria osiba amasiro g'e Kasubi ng'osabirira empewo za Buganda mu bukyamu. Kati ani gw'osiriwaza mukulu? Ono Sylvia Mukandoni eyakolera emikolo gyonna n'emifu. Sylvia Mukandoni gwe mwita Mafiina mukulembeze mu ddiini ki? Mukulembeze mu ddiini ki? Tugenze ku yeeyita Omumbejja Bwanga eyasamiranga emisana n'ekiro okutuusa lw'omukolako ebikobero n'omutuusa n'omuwalampa Janet n'abimanya ne bavaawo bubi nnyo n'afuutuka mu State House ngenda bwe gisimufungize. Omumbejja Bwanga yeeyita Omumbejja yali akola ki mu State House? Si yali atambuza eddogolyo. Kabona Jumba akola mulimu ki? Yali akola mulimu ki gy'oli? Ne Kulana baali bakola mulimu ki? N'abana bangi nnyo. Kati gw'okwebuzabuzanga anaaba ne weefuula Omukristo Omukristaayo omutuufu, ekyo kikyamu. Lekerawo okumanyira Abaganda. Ate Abaganda baakubuuka. Wagende South Sudan n'obuuka ente enjiru, ekyo buli kimu akimanyi. N'ebifaananyi gye biri ku Gola Moses. Osaddaase buli kimu okimazeewo. Kati gw'oyogera mbu simanyi mukulu ekigambo kino kiwayogedde nkyo. Naye kirungi nti ensi etandise okubuuka. Ensi etandise okubuuka. Wabadde ka video ketadde ku mutimbagana kagenze viral. Omwami ono yabadde agenze mu maka ge oba gaakomeka aga mukyala we Nankabirwa. Maimo oba namba mukago oba namba meka ge yazimba mu saidi z'endejje endoza ndejje waliwo ndejje ali eno waggulu n'endejje ali kuba ku Hoima Road. Kati omwami gy'adde agenze okugula amaka ga Nankabirwa gali ku acres 30 gyafunidde simanyi oba n'obuddinkoni oba nabikikasasiro osaamutegedde. Kati omwami gy'abadde alaze naye abatuuze beeri mu kufaayo ebibakwatako bakwata namba emu. Kitegeeza Abaganda baabuuka. Yagenze nga teri wadde amukubira ku ngalo kubanga bakuwu. Mumulaki. Babalese tetubamanyi nakeno ku kitundu baze mwaniriza nga muwoza akasajja kati alina amaanyi. Akasajja tekalina amaanyi kati akasajja tukasobola babo bana basomero esomero jaddi babuulira lya muno mu Luweero eryo limanyikiddwa nnyo. Eno tetubamanyi babo bava bayi wakati tetubamanyi nako. Ndowooza owulidde bakubuusa abantu bategedde obulimba bw'olira. Zino okubanga kweziri bwezityo bwe zaawedde ng'agenze wa mukazi we okulonkinga amaka ge. Alright. Kasoke episode security alert, then mbala kuyisawo security alert tutandike information bulungi eyatulese. Alright. Oluvannyuma lw'emikolo egyali mu lubiri jjajjaffe Kasimu Nakibinga obuyisiraamu n'Abaganda abala okuvaayo okutegeeza abaana abavubuka envuumuula Abaganda okutandika okwesimba mu bifo eby'enjawulo. Ekintu kino kyasiikula Museveni emmeeme. Ate ku kyabadde jje Namboole ngenda banyumeza kyekino musooke muli obubaka buno. Omulembe kati leero gwe tuliko gwa kuvuganya mwenga bajjajja abakulu b'obusolya mukunge abaana bammwe abazzukulu benyigire mu bifo by'obukulembeze mu ggwanga lino. Leta bakikole atalina bw'omuyita ajja kufuuka omukulembezeewo
otuuka okgenda kwerusiwano olina empapula zoyagala agambe nti tesikumanyi ku kyalo kyange okifuuse kike naye kakati tebereza omutaka bakuyite nti muleete njagala mulaba n'osoboddoka wenna ogenda ofuna esigiri kyalo naye ensobi yiyo yagamba abazzukulu obutenyigira mu bifo bya bukulembeze nsaba mugambe mukunge bazzukulu bammwe benyigire nnyo mu nsonga zonna z'okuvuganya ez'obukulembeze ku buli mutendera gwonna era nga nammwe kibe nga kibakwatako tibazzukulu bamwe banga benyizeewo benyigidde ebifo bino ebyobukulembeze ate nammwe mubawagire. Alright. Lumu nali wano ku mutimbagano ne mbagamba mwenna Abaganda bali mu Buganda mutegeeze abaana bammwe benyigire mu bifo by'obukulembeze okuva ku Lessuwano mpaka waggulu ku bukulembeze obw'eggwanga. Lwaki? Nabagamba kigenda bafuukira kizibu nnyo okubanga chairman Lessuwano mugwira mu Buganda, chairman LC2 mugwira mu Buganda, chairman LC3 mugwira mu Buganda, chairman LC5 mugwira mu Buganda, member parliament mugwira mu Buganda, kansala mugwira mu Buganda. Togenda kufuna buyambi bwonna kubanga ye mugwira si Muganda. Nakibagamba n'omulangira kyebagambye mulonda abantu bammwe abagenda bamanya abaana enzalo mu bitundu ebyo ng'ate Baganda. Yensonga lwaki tosobola kusanga kansala nga Muganda ng'ali Mwankole, ali mu Eastern, ali mu Northern, ali mu South West, tali yiyo bannansi mu bitundu ebyo bibalonda. Ne wano mu Buganda ate bangi abatali bannansi baawo beegumbulidde omuze okujja okutwala ebifo ebyo. Obwongo bwamwe tebukyakola bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo wuliriza bulungi nnyo ebigambo bino. Security alert etandise. Okusinziira ku video gye mbazannyidde n'ebigambo ebyalabiddwa ejjo mu kisaawe Nakivubo kwoleka. Yoseriti bahabulwa lutabayisirwa musajja munyiivu nnyo eri Abaganda abamulaze nti bulijjo akootakoota mu gaalumonde nti gye bali bangi. Mu mangu ago Yoseri yalagiddewo ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ne batuuza meeting, era meeting eno yatudde yamalikiziddwa ssaawa 8 ogw'ekiro ekikeesezza olunaku lwajjo. Alagidde abatujjube 9 bakole mu bwangu okutandika okulinnya akagere bannayuganda naddala Abaganda, bannaddiini, abakulembeze mu Bwakabaka Buganda, aba palamenti mu bitundu ebyenjawulo batandike okubatambulirako okubajjawo mu bwangu nga nabugisimufungize kubanga Museveni kyalabye kyabadde kizibu nnyo era ebintu bino byonna amaze obisayininga nti batandika obbakolako. Nyongera okutegeeza awuliriza ebigambo byange obinyoma sina buzibu naabwe. Wabula bwe bituukawo wembera n'obuzibu naawe kubanga oba ofiiridde busa bwante. Abantu bano beegendereze nnyo wammanga. Jjajjaffe Alhaji Dr. Kasim Nakibinge gwenzanye akatambike. Owekitiibwa ennyo yawummula Dan Mulika. Honorable Lutamaguzi Semakula. Kyagulanyi Sentamu eke Bobi Wine President wa Mulonde. Owekitiibwa ennyo Joel Ssenyonyi Lipo Mulonde. Jjajjaffe Engineer Dr. Alan Waligo Nakirembeka. Amakaago getegereze bulungi era oteeke ku kamera enkuumi kubanga batandise okugeetoola okumanya butya banaagenda okukola ekintu kye baagala okukola era weegendereze nnyo. Alhaji Lubyayi Kisiki ova mu NRM naawe tebakwagala kuwulirako. Jeno Katumba Amala gwenkooye okutegeeza kubanga olupapula olujja obeerako. Dr. Zena Zedriga amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu President mu mambuka ga Uganda nakutegeeza ddala okomye okulada era abangami bategeeze nti mwegendereze nnyo. Wepo ntegeezeddwako nti abantu mwenna abaliranye Ssaabasajja Kabaka essaawa zino mubeere beegendereza nnyo era mukanula amaaso ku bantu abayinza okujja nga tembategeera okwetoola Ssaabasajja Kabaka n'omuliraana kubanga kyebalabye nabo kennyini kyabamaze amamiimya. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Kati olunaku lwajjo ab'ebuddu muyogeyoge okutwala ekikopo, ab'ekyaggwe mugezeeko omwaka ogujja kubanga buli mwaka gubeerako obuwanguzi byonna mwabirabye. Njalo sooka otwale mukisa guno okwebaza buli munnayuganda yenna nga sawuddeemu buwangwa kinano gy'ova mu Uganda. Abalwana obweziyingirire
okutaasa Ssaabasajja Kabaka obatamanya ngamba abali mwetolodde nga maliriza okwagala omujjawo gye twatandikira okuva mu 2020 mpaka n'okutuuka olwaliro nga mukyamulwanirira mwebale nnyo mubalire ddala omuli abamu Northern, abamu East, abamu West, abamu Central, mwena n'Abaganda bakomredi mwena babloga baani manyi mbadde musanze okusozoza kungi nnyo kusente zibadde tambula ku social media okubajjamu amaanyi wetwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naye batuma kye baagala naye enywera yerima mwebale nnyo mubalire ddala abanyinaza bali mu America abali e Canada abali e Bungereza ne mu Europe ne mu nsi zonna abakolanga demonstrations ku embassy ku consulate ez'enjawulo buli lunaku nga temussa mukono mwebale nnyo mubalire ddala okuba nti mwataasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nze ndi muzindaalo naye mwebale nnyo mubalire ddala kinzizaamu amanyi ne kinsanyusa nti kati at least asobola okutambula ku magulu ga abiri n'atambula daawira ne ku bantu be n'abakubirako jambo n'abanga alabika bulungi twagala okusaba Mukama Katonda ayongere okumukingiriza naye yennyini okwebereramu ng'enjogera ennaku zino bweri olw'ensonga si buli akusinikira ebinnyo oba akusirikira obulingaya nti aba akwagala nedda ekirungi gyali n'essanyu bategeeza nti bonna abantu bonna abamanyi okuva kwasooka mpaka kwasembayo bonna bamanyi so njala kubaza Mukama Katonda mwenna yebale bakozesa sijja kumenya amanya bibinja ne ewongereza mu Europe mu Africa mu Asia Canada America okusingira ddala abakyala be Boston mwenna sigenda kumenya manya abakyala be Bungereza n'abaana be Bungereza mwebale nnyo mubalire ddala abali ku social media bakomredi sobola kumenya manya muri bangi nnyo mubalire nnyo mubalire ddala ensonga zino batandika abazinteekako nti zange ng'omuntu njawula mu Buganda simanye ennwano Buganda buli kimu nekyavaayo ng'ensonga ntuufu kale jalo bebaza nnyo mwebalire nnyo mubalire ddala enywera yerima Ssaabasajja Kabaka waali essaawa zino maanyi gammwe tekisanyusa buli omu kubanga buli muntu yalina pulagulamu ajjawo Ssaabasajja Kabaka tasobola kula ku kifaananyi kyeyalabye n'abanga asobola okubanga musanyufu kizibu nnyo abatasobodde mulaba ndowooza kandawo bansobola okuyisaawo akafaananyi kano musobole okwongera okukalaba kubanga nkimanyi eri abatamulabye musobole omulaba bulungi nnyo wadde kalimu oluyimba naye ngenda kukaleka nga tekalimu yadde oluyimba yoya alright yoya obana kano nkabawe zana kano kankabawe rumu zana kano kankabawe rumu alright tugenda kulwawo kati ebyogere badde bingi ng'obugulu bw'eggongolo njagala mbeere mwerufu nnyo ku nsonga eno era buli mumpuliriza nnyo bulungi wano okusookera ddala ebigambo tubyogedde bingi nnyo byonna abimanyi abiraba n'abantu abadde ebweru wa Bulange ensonga bazimanyi bulungi nnyo okuzitambula n'ozitegeeza ensi na buli kimu kiteekeddwa okimanyikiddwa eyo sigenda kuddayo wabula eriyo abantu abafunye ekifaananyi kino mu bulala njagala kibatereeza mu bulungi mutegere bulungi nnyo ekisookera ddala omutandaffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri amaze ebbanga nga teyeetaba ku mukolo gwonna
Obuganda olw'ensonga nti wabaddewo ebyagaana wannyina okweggala nga mwabitegeerako wasaanya bwe yali mu nteekateeka emugaana okulabikako eri abantu be. Era n'agamba nti okutuusa nga abasawo mukkiriza okujja okukola emirimu gye ye gy'agamba nti mingi. Ekyali ekiteeketeeko kuba nti amusibira gy'amusibira. Era baafuba nnyo okulaba amusibira e Buddukiro ate gye mwava ne mukuba enduulu e Buddukiro n'avaayo n'adda mu lubiri lwe Ebbanda. Era gy'abadde akolera emirimu gye. Wabula kye mutaamanya kye nze mbategeeza kye mbuusa amaaso nti enteekateeka yali ekoleddwa omukyala Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Kiwalabe Male, John Katende ne musajja mukulu Wasanya Kawu Charles Peter Mayiga ey'omuggyako obuyinza n'ekitiibwa kye bakyeddize ng'era mu nteekateeka eyo Mayiga yali yeefudde kabaka era buli kimu nga yakikola. Ebintu ebyagendamu n'amateeka bamuggyako kwazo bantu n'omuggyako ebitavu byo na buli kimu kyonna ne bakimuggyako nga bakozesa amateeka amajingirire mu yatuuka n'okukola contract ya myaka 10. N'abanga omwami ono yalina n'obuyinza obusobola okuba nga agobera naawe omuntu yenna obuyinza bw'ayagala buli kimu ng'akyeddiza. Nabagambako nti yatuukako n'okugamba nti tayagala kabaka atuuke mu mwezi ogw'omunaana ekyomwezi kikula bulungi nnyo naye ne mukuba enduulu mpaka lwali waali n'omwaka ogujja ajja gulaba. Naye bwe twongerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka bulijjo yaggulawo so n'okufundikira emipiira gy'ebika by'Abaganda ne ekikopo ky'amasaza okugiggulawo n'okugifundikira. Era mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba asiimye nti agenda kubeerayo mu mpaka ez'akamalirizo boogera nga essaza eryo lituuse ku final baga nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okuggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda oba okuggalawo ekikopo eky'amasaza. Wabula nze naawe abali ku mutimbagano essaawa zino temwalabako kintu kyonna nga bakiwandiiseeko ewantu wonna nti Ssaabasajja Kabaka asiimye ajja kuggalayo empaka z'amasaza. Tekyaliwo. Wabula Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna abadde abiraba era nga yeetegereza. Mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba agenda ku mikolo gino bwe giti enteekateeka aba yakoleddwa dda buli kimu era ng'eriyo n'abantu abalina okuma ku lusegera ababeerawo. Gamba nga Lubuga omutufu wabanga alina kubeerawo Lubaga teyabaddewo kubanga olina ewacupuli. Abalangira n'abambejja Basaabale bannaava abasajja b'abambowa n'abantu ab'ebitiibwa bangi batera okubanga we bali. Wabula olw'okuba nti bano abasajja baali bamusibako envumbo n'abanga yali tasiimye kubeerayo era nga tasiimiddeko ddala. Wabula nga bwe bagamba nti gwolekera omutwe tegunyuma. Wadde wabulayo essaawa emu dakiika 48 nkiddamu wadde wabulayo essaawa emu ne dakiika 48 n'agamba sisobola kufundikira mwaka nga sirabe ku bantu bange. N'ategeeza ababonzi b'obukulukuta bwe nti mumanyi nti atutuule tugende. N'ateekamu Muteganswera n'ekizibaawo yogayoga nga gusse Enamboole. Bwe yatuuse Enamboole yasusse n'abeerawo ku kisaawe eddakiika eziwera ng'ali bwerwawo alunze lwamaze n'ayingira. Gwe wenna eyabadde ayegesa amaaso ekisaawe ekyo tulina kye tuyita ensengeka y'entuula ez'abakungu abalangira n'abambejja. Ndozera mule bulungi nnyo nga buli kimu kiri waakyo buli muntu ali bibye. Kyenkutegeeza nti ku ssaawa zisembayo yeyagaluga nti katugende wabula teyabadde na kigendera nti asiimye agenda kubeerayo. Yafunye ekinyegenyege nga gwolekera omutwe tegunyuma n'ayambala Muteganswera n'ekizibawo n'aga nti abawulungusi b'obuwulunguta nti kye nze mbaze okwambala. Ne bagezaako mubuuza Ssebo Ssaabasajja Kabaka tulaga n'abaga tugende nze gye mbagamba okukyama gye mukola ki gye mukyama. Nga bamuwulungusa yogayoga ku kisaawe Enamboole ng'atuuka. Y'ensonga lwaki wattu buli Kiwalabe kyonna ne Gamulengejja yabadde tasobola kumanya nti ekintu kino kigenda kubeerawo. Kye tuyita olulimi lw'omubiri obubonero bwonna bwe mwalabye bwonna bwetwale nti wabulabye bwabaddewo. Ssaabasajja Kabaka musajja Muganda omuddugavu wabula nga yakulira mu Bazungu n'embeera ze z'Abazungu kati tasobola kweyisa nga ffe abaakulira waffe Kaddugala